etessa oba ku byali mu ndagaano eyo kubaganya ebirowoozo n'okuteekateeka transition, political transition gyeyita peaceful transition. Yali ggulu eyo nga yagera ku lunaku lw'abavubuka ndowooza ne bwe yadde ku interview ne TV ya Kenya KTN General Yoweri Kaguta Museveni n'agamba yayinza okuba akyogera bw'atyo naye ekyo tekyalimu. Nze nkolagana n'abopposition nga NRM okuba leeta tukolaganire wamu abaagala tubasembeza. Ekyo ekyokukubaganya ebirowoozo n'okuteekateeka transition nedda, kubanga ssemateeka wali w'eggwanga ayogera ku butya bwe tukyusa obukulembeze okufuna ono oba omulala. Bino bijjidde ng'olunaku lwajjo waliwo aba Office of the National Chairman ekyambogo ONC NRM ekulemberwa Hajati Namyalo Uzeiye balagidde President Museveni akomewo 2026 we here direct you and command you to come again 2026 babadde awo ekyambogo ku office NRM ya President Museveni nga chairman w'ekibiina. Ebyo ebimu ku betugenda kubaganyako ebirowoozo kyekiseera okubaganya ebirowoozo ku ebyo. Endagaano ya DP ne NRM byali byoyabanswa kubanga aba DP abalala abatawagira mawo abayawukana naye bagamba alekulire bunnambiro kubanga yatunda ekibiina kyabwe mu bintu byatamanyi yadde n'akamu n'akeddagala. Mwe muli Dr. Michael Lulime Bayiga ne ttiimu ye ne Council Luyimbazi Nalukoola aliga advisor w'ekibiina. Ate ebirala ebigenda mu maaso, omuggalo gukyagenda mu maaso Kasanda ne Mubende gwa Ebola. Nkukubiza okwewala obulwadde bwa Ebola, tosemberera abantu okwata mu ngalo, tohaage nga tonywegera kubanga bwe kinaasaasana embeera ejja kuba egaze. Kinkoze bubi mu Democratic Party ono tanaba kutuuka, ate ali ku National Council ya DP ye Kasirye Zimula, chairman LC5 mu district ye Kasanda, naye kanzikirize nti agenda kutwegattako mu kaseera mpawe kaaga. Naye Honorable Charles Omushana waali eri nga bulijjo, Honorable webale kujja kuyo Obwakabaka nate Katonda wa kisa. Yebale nnyo amuddiridde ye munnamaaso ku ggwanga Honorable Godfrey Kiwanda Suubi Saalongo, amyuka ssentebe wa NRM mu bitundu bya Buganda. Kwaniriza naye mbalamusiza mwebale okwerekereza byonna nemwekuumira ku by'obujjajja telefayina eyaffe ddala. Webale nnyo wenyina wano Honorable Mubarak Munyagwa Serunga twamukazaako omugaati gwa bata nga akyali meeya w'e Kawempe era embaka wa Parliament wa Kawempe South munnakibiina kya Forum for Democratic Change. Honorable Mubarak Munyagwa Serunga nkwaniriza ku y'Obwakabaka nate. Abatulaba nawe Danistan ne bannange mwe nambalamusiza. Amiina nnyo. Kujjukiza nti entanda ya Buganda ekyagenda mu maaso olunaku lwaliro gyeri naye leero ebayo ku ssaawa 5 nga tumaze amaaso ku ggwanga naye enkya ejja kubayo ku ssaawa 5 nga tumaze amawulire lwaza ageesigika. Abenkoze nabo akawungezi ka leero gye bali ku kamera waliwo Ivan Cheyune, MCR waliyo Kivumbi Tone, Master Control Room, Production Control Room ne wabaayo Alex Makumbi, ne wabaayo ali ku sound atukolera ku mizindaalo bamuyita Ronald Muyanja, social media Michael Mukwaya, producer Ekiza James, executive producer Senkulu Mukungu Patrick Sembajjo. Yo team gye mutalaba ebirema bega program eno essaawa zetumala wano nga bebakyanga wano nawali. Honorable Mubarak Munyagwa gwani nanye era nja kusooka naawe okusooka ekibuzo kyembuuza aboogera nti endagaano ya Democratic Party oliwo FDC naye fena tuli mwena muli bannabyabufuzi oli atunulira nsonga ono NRM ng'oliwo FDC abaga nti bya byanswa batuufu kubanga batandise okubagana empower mu public ba principle bona abateeka emikono ku ndagaano yateeka ku NRM niyateeka ku Democratic Party ate nga akyali President General ate nga Minister wa Justice. Bw'otuna mulensizo olaba otya era kyekiseera okubaganya ebirowoozo ku political transition. Danistan neyanziza mpozi kansoke nkozesa eddakiika emu okusaba President Museveni musabeyo ka offer kamu ekitabangawo. Nsaba President Museveni nga nsinziira wano nkwegayiridde oyimbule Honorable Sewannyana ne Honorable Ssegirinya. Embeera ya Honorable Ssegirinya ezeemu okutabuka mukomera gyali ebyobulamu. President nkusaba okimanyi mu mutima gwe in your heart of hearts okimanyi nti Honorable Alan Ssegirinya tebatemangako bantu bijambi ya Masaka. Ebuno omuntu bayogera Alan byayogera nti President Museveni singa afa Ssegirinya bino byagenda mbu akunga abantu wabi byabasibya akunga abantu nga wakalayira basonyiwe just ignore. So Danistan tuyige by'obufuzi
omuntu bwawangula omuleka nze yawampangula simwogera nako okkiriza nti Katonda ageze NRM kyerina okumanya omubaka wababa bawangula mubaleke 5 years mu Kiwanda omuleka naye kati Ssegirinya ne Nuupu ngisaba nebo yogera kuti olinga agate bayina musango tebayina Ssegirinya agende Masaka atema abantu ebijambiya ng'abaagaza ati alani ave makindye agende Masaka atema abantu ebijambiya tekibutaza genda nyine esimu yange wano mpereza sente kakadde kamugenda ontemere ekibasibya kirala alani yayogera statement wagiraba mu Pulezidenti Museveni asaana kufa kituufu yali nene No, it's not subjudice. No, it's political now. No. Why I'm saying I'm raising it for the it can't be subjudice. Kubanga ne court gyogera ko yazimulwa dda yabawa bond yabawa bail ne baganda okubihonali obadosa abatebwe batebwe ne Nuupu ngisabo ngene mu amanyi kulwanirira abakawo bagende mu constituency zayo bagumya abantu balwanirira abakawo kale ebigenda maaso njya kutegeeza Danistan nze njya kusinzira none ebaze